ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, mbabuuzako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media nti mwasuze mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya, emirimu gitambudde gitya, gwafunye ebirungi, weebaze Mukama. Mugambe Mukama weebale nnyo olw'ebyo ebirungi byofunye olunaku lwaleero. Then gwagenda ku mulimu era nkusaba fukamira obeere ng'ate omusaba okulaba ng'ate olunaku olumukwasa buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Abalinamu obuzibuzibu wano wali mufiiriddwa bizinensi zeesibye, tusaba Katonda abeere ng'abagumya. Abeere ng'abagumya. Katonda yatuwa ate era yatwala. So tumusaba abeere ng'abatugumiza, abawe essuubi, okulaba ng'ate buli kimu kiddamu kitambula bulungi. Samike ge mannya gange, Roland Sseruyima ku kamera yaliko okulaba ng'ate buli kimu kitambula ng'ekirina okutambula. Njagala kutandika leero nga neebaza omwami gwe bayita Douglas. Douglas oliyukaawo. Lwaki mwebaza? Douglas yatusindikira ebitaala. Douglas yatusindikira ebitaala bibiri okubeera nga bituyambako okukola emirimu gino gye tukola. Ebitaala byatutuukako era tubikozesa. So twebaza Mukama okulaba ng'ate at least tubirina. Tetunatuuka gye tulaga naye ate era tetuli we twatandikira. Tukwebaza mukulu Douglas, Mukama akutuddizeewo wonna we wajje, amultiplying ebyoyagala okukola byonna by enamba yonna gy'oyagala. Then njala kutumira ku mwenna abatulaba naye nga mmwe temukomenti nga munjogera ennyango, mmwe mutulabira mu kamooli. Mutulabira mu kamooli. Mbabuuzizzaako mwenna nti mwebalire ddala. Leero njala kutandika ne statement gye njala otegeeza mwenna abatulaba. Ndaba nnyo abasalira abantu emisango. Naye njala kutandika nga mbagamba nti mu nsi eno temuli mulokole. Kiddamu, mu nsi eno temuli mulokole yenna, wabula ffenna tuli mu kulwana, tugezaako bugezi okufuuka abalokole. Lwaki nkyogera? Nti w'obeera ntonateekebwako full stop, tebannakuyimbira amaze emirimu gye, teweerimba igwe n'omutima gwo nti gw'oli mulokole. Anaakukakasa nti kituufu obadde mulokole oba tobadde, Mukama waffe ali mu ggulu. So ffenna tuli mu lugendo, ffenna tuli mu kulwana, ffenna tuli obeera oke ku ssaawa 4 ku ssaawa 5 oyonoonye, obeera oke ku 6 ku 7 ate olina ky'okoze oba oliawo ekinyiiza Katonda. Kyova olaba buli kaseera tuba tulina okwenenya, si mu by'okoze byokka, mu by'olowoozezza, mu by'olabye, oba olina okwenenya. So tewaba omuntu yenna akugamba gwe toli mulokole, ono mulokole, kubanga akola waati ne waati, nedda. So kyenjagadde otandika nakyo obeere ng'ate okitegeera. N'ekirala maybe kyenkisaagala ndekeyo, tewali kibi kyonna ky'oyinza kukola nga kinene nnyo mbu gwe tekisonyiibwa.
oba ntegerekeka tewali kibi kyonna mb'okikoze kinene nnyo tuweweenenya eri Katonda tajja kusonyiwa. Buli kibi kyenkana ewa Katonda. Asse omuntu afaanana eyakumpanyiza eyagenze ku dduuka mufo ky'okuddiza balansi wa 2,000 ne bakola ensobi bakuddiza 5 tewayogedde, mwenna mwenkana. Era weweenenya ggwe eyagenze ku dduuka, ono eyasse n'ateenenya guba gujja musinga. Ono ow'edduuka bw'ateenenya, ono eyasse ne yeenenya mu butuufu bw'okwenenya, kyangu nnyo kumusanga mu ggulu gwe yakumpanya nga toli mu ggulu. So ebibi byenkanankana. Lwaki nakyo nkyogedde, ndabye nnyo abalokole atulire oyo oyo takyasoboka. Nedda, buli omu osobola okwezza obujja maaso ga Katonda. Kale olunaku leero njala twogere ku AI, artificial intelligence. AI mpulira abantu bangi bagyogerako nga bwe baagala, bagyogerako. Katonda yandaze kino gye tutawakanya. AI eri kino, naye ekyasinze okunkwatako ennyo kwe kuwulira omuntu agamba nti AI sitaani. Awo gwe njagala twogere, mbu AI sitaani, era nti buli akozesa AI agenda mu geyeena. Nja kutandika ne statement egamba nti abalokole tulina ekizibu kimu. Buli we tufuna ekintu ekituchalenjinga mu ntegeera yaffe, twanguwa mangu okitaaminga nti kya sitaani olw'okubanga tetukola ki, tetukitegeera. Nabadde nkola research ne nzuula nti n'amasimu gano edda we gajjira, amasimu kati gwe gy'okwata, abalokole abamu baagambanga abantu bageewale ga sitaani nga gaakajja lwa nsonga baali tebagategeera. Naye byonna bivaawa? Byonna biva mu kintu kimu. Tetwagala kusoma, tetwagala kukola research. Abalokole abasinga we are not exposed. Fetulowooza ensi etambulira mu karuumu kaffaako ke tulimu oba mu kasosayate kaffaako ke tulimu. Njala okujjukiza n'okutegeeza muganda wange nti ensi nnene, ebigenda mu nsi binene n'okusinga ggwe weggalidde awo. Okweggalira sitegeeza kweggalira mu ruumu, obwongo bwo bwe wabukuloozingira. Nyinza omaliriza puroguramu eno era nga abasinga baŋŋambye nga bwe siri wa Katonda. Nyinza omaliriza puroguramu eno nga abasinga bankyaye. Nyinza okumaliriza puroguramu eno nga abasinga bali disappointed mu nze. Naye njagala mwenna bajjukiza nti nze ng'omuntu sajja wano kusanyusa muntu yenna, era sajja kutandika channel eno ne mikwano gyange kukola mikwano. Nedda, kutandika channel eno Mukama nga angayidinga okunyambako okwogera, okutuusa obubaka bwange n'obw'abalala obukwatagana obugwa mu kkowali obwa Katonda eri abantu abangi. So nsaba muntegeere bulungi. Njala kiddamu AI si sitaani.
AI si sitaani. Lwaki nkugamba nti AI si sitaani? AI, artificial intelligence, is a tool ekuyambako kwanguyiza emirimu. Simanyi oba nkijjeyo bulungi. Tool kye ki mu Luganda, Roland? AI kiringa kikozesebwa ekikuyambako okukola emirimu, okwanguya emirimu. Bw'oyinza okuba ng'ogamba oliyo tokozesa AI era gwe togyagala, naye mwattu ate ng'okozesa Grammarly mu kutayipinga, oyo AI. Oyinza okuba oliyo nga togikozesa, naye ate munnange okuwandika document ezimu okozesa ChatGPT, eyo AI. Abakola ebifaananyi abamu batera okukozesa Gemini, eyo nayo AI. So AI ekuyambako kwanguyiza ebintu. It is a tool. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tool tebeera na conscious, teyogera, tetegeera, tessa, terina mwoyo, soul. Sigwe mwoyo. Terina soul, terina body. Eriwo kuyamba. So kitegeeza nti AI si bwe buzibu. Abakozesa AI olumu be baba obuki? Obuzibu. Ndabye vidiyo nnyingi ezikolebwa AI nga ziwaana Katonda, nga ziri mu message nnungi ey'obwakatonda. Mpulidde ennyimba nnyingi. Waliwo n'omwami yali ayibambe. Awula Mukama olina amaanyi. AI n'endala nnyingi. Nina mukwano gwange oba ali Saudi eyo simanyi, yampereza message nga ngamba ayina channel gy'abeerako eya UG Tusinze, ebeerako ennyimba z'okusinza, ne bakozesa AI okuzikola. N'alyoka ngamba naye nga natidde. Nedda. Akozesa AI kyayagala okujjayo, intention ye, omutima gwe, kiki kyayagala, kyaluubirira, ye buzibu. Owa Katonda asootuula ku kompyuta n'akozesa AI okugulumiza Katonda. Ng'ennyimba we zimuwulidde, we muziwulira, nga vidiyo mu obwa Katonda emubuwulira, ng'oyo kyali wange nkugambye wa YouTube gy'abeerako eya UG Tusinze, nange ngibeerako olumu, w'oziwulira ennyimba. But era still waliwo era atuula ku AI n'akola ebikyamu ebigulumiza omulabe, because eno tool nga obeera n'essimu, nti essimu tool etuyambako okukola emirimu egimu. Gwe towulirangako gwe bakutte poliisi nga bamutwala mu kkooti nti yakozesezza essimu ebintu ebikyamu. Tuvunaana ssimu oba muntu. Senga nkwata ekkubo nga Roland anyiizizza, ne nkwata hama mu Luganda ennyondo, ne ngikuba Roland ku mutwe, Roland n'afa. Bavunaanaani? Nnyondo eyakubye oba nze? Bavunaana nze, kubanga nze yakutte tool gye bayita ennyondo ne ngikubisa Roland. Naye ate era waliyo abagula ennyondo ne bazikozesa ebituufu, ne basereka ennyumba, ne bakola ki. So ennyondo si bwe buba obuzibu.
abakuba obutayimbwa obutayimbwa si a problem because ate oba ogenda okuzimba oyetaaga emitayimbwa. So ye AI njagadde nje njikugireyo nti tulina ekizibu kimu nti fe abalokole bye tutategeera tubiyita bya sitaani. Buli kye tutategeera kya sitaani. Buli ekitwetaagisa okunoonyereza tukituwa sitaani lwansonga tetwagala byanoonyereza. Ekyo kikyamu tukikomye. Sin ekibi si creation eryawo. Si creation, si kitonde nti sin eryawo. Otherwise senga tukimanyi nti sin eryawo senga ffenna tugikola ki? Tugidduka. Nosanga nga nziruka nga sin tugirabyeko e Kampala Road togendayo. Sin mindset. Sin mutima munda. Omutima gwaffe guli gumu. Naye mu mutima gwaffe mulimu bakabaka bameka abagulwanira. Mulimu bakabaka babiri abagulwanira. Mulimu kabaka wabakabaka Katonda ayagala okutuula mu agufuge. Buli wokola ebyobwa Katonda nga yagufuga kitegeeza onyigiriza sitaani. Era oba ogudde olutalo lunene kwani ku sitaani lwansonga byokola si byayagala. Then waliwo ne kabaka w'ekizikiza ye sitaani. Otandika okukola ebya sitaani nga yagufuga ogudde olutalo ku Katonda. So sin si kya butonde kiri awo nti nakyo kyatondebwa. Mutima gwaffe, conscious yaffe. Nti wembaako n'ekizibu ekinguddeko conscious yange emu ey'omuntu omujja mugamba fukamira osabe. Katonda byonna abikola ki? Abisobola. Conscious y'omulala ejja mugamba kati Roland yakuloga. Genda okole ki? Ologe. So kyoyingiza mu mutima gwo gokkiriza afuge mu mutima gwo ffe bweru gwe tulaba. So wabanga sitaani yajjudde mu mutima gwa Samike we naatuula ku AI sisobola kukola bya Bwakatonda. So agikozesa bya Bwakatonda wabula jjagikozesa byoyo anzijjudde mu ki? Mutima. Kyekimu n'oli ng'amanyi Katonda. So tulekera awo nze nyinza okusomera ebitono bye baataaminga nti bya sitaani oba okoze ku history. TV baazivumako nti za sitaani. Ku tayimu eno n'abalokole balina ki? Lwansonga baabitegeera. In fact kati ffe abasinganuza ne TV z'obulokole zezisinga obungi mu Uganda muno. If I'm not mistaken. Internet nga yakajja. Internet. Bagamba abantu bagyewale. Naye kankuwulira omanyi abalokole abatambuza enjiri ku internet at the moment. Omanyi abalokole abalina zi YouTube channel, abalina zi channel ez'enjawulo. So bingi bazze bataaminga. Kati AI naye mulokole njala nkugambe kino. Oyagala toyagala kujjawo ng'ogenda kufa nkya. Katonda omusaba akutwala enkya. Naye obeera ng'ofukamira ku ttaka n'osaba Katonda obuwangaazi. Ogenda ku livinga with AI. And you're going to use it. So the question should be, how can a born-again Christian live with AI?
si kugigoba ku bantu because togenda gibagobako. Obeera oli ku YouTube okolina videos olaba ogenda okulaba bakuleetera zi suggestion za video n'onyigako n'olaba ate n'obyagala. Oyo AI. Because yo AI ekompilinze data erabye byokola ku channel ku account yeyo email yo na biki byogira neraba nti kakati gobo maze video ya Samikeeno neno video jagala jja kuyamba. Tebakulima mu suggestion ze bawanze ze bawanoli ekompilinga byolaba. Era nyinako gwe nagamba nti oteekanga mu email y'omuntu katugeze ku YouTube okwo n'ogiteekamu nti roland@gmail.com videos bagenda okukuleetera awo ku layout oyo omukulu byasiibamu era byalaba newe yeegaana atya era oba tokozesangako simu olabanga naye wabanga email yagikozesa n'obiteekamu byalaba. Nalina gwe naga nti woteekangamu n'olabanga video zibaleeta ku layout awo za bukaba manya omukulu oyo byasiibamu. Oyo AI takulekerera akuwa suggestion zo nti baleeseyo akapya. So nga tonavuma AI olwokuba togitegeera tonavuma ki, somesa abantu bakoze batya okubeera mu AI generation eno kuba gye tulaga. Nga kasabukakasa mwenna abandaba mwenna mwali mukozeseza ku AI either ng'omanyi oba nga tomanyi, tekyakufuula wa sitaani. Nze nkozesa AI kati olwo ngenda Magombe natuusedde Magombe mufe mu ebyo ebintu by'ekisiru bannaye. Kati olwo waliwo yaŋŋambye nti waliwo ababagobye ne ku kigambo good night. Lola ndikana imagine nti okugamba omuntu good night mbu kibi, mb'oyagaliza otya omuntu ekiro ekirungi nga te bo bamusana bakitangaala. Kani imagine kati wulira balyoke okugamba sula bulungi naye mbukano ka good night ko oba ontegeera. So the problem olumu gye tulinanga abalokole is exposure. Ffe tulowooza nti Katonda akoma Uganda era ffe abasinga omutegeera ffekka. Mpulirayo nno n'abakijubisa ennyo ne bakigattamu ebintu bingi. Uganda tuli ggwanga ddonde, Uganda lino ly'eggwanga. Nawulidde omu South Africa, musumba mu South Africa nga naye agamba South Africa ki ly'eggwanga eddonde. Kakasa bukakasa ojja kusanga nga n'omuna Kenya akola ki kikyengezaako okujjayo nti tetulina bwa monopole ku Katonda. Katonda agenda nabamutegeera. Igwe newonaba ozaaliddwa mu famire emanyi Katonda ya mulokole. Taata we yali mulokole, maama wo mulokole, baganda bo balokole, olina abasumba mu famire, olina ki. Tekikuwaggala nti naawe oli muki mulokole. Tekikuwa ebintu bya Katonda biri personal. So mulekerawo okutaaminga
buli kimu nti kibi olw'okuba gwe tokitegeera. Kale tulinamu n'abawulira enjiri ey'akabampaane bampulire nti nayogeddeyo kino. Olaba baagala otrendingamu nti bannaye kano wakalabye omusajja yagambye kino. Bwe buzibu bwetandise ofuna mu njiri. Bayibuli egamba nti ekkanisa envannyuma erisinga ey'oluberyeberye. Wekiri luberyeberye kyekyasooka. Ekkanisa envannyuma yefe. Katonda bye yali ayogerako bye bino. Tetujja kubeera nga ebituyambako otambuza enjiri bingi. Kakati kankuwa ekizampu. Ekkanisa ey'oluberyeberye simanyi oba balina amasimu. Bali bawandiika ki? Bazita scrolls mu Luganda ki? Ronald yangambye bali bawandiika zi scrolls. Webale. Kanate okusendinga message katugeze njijja mbalala. Njituuse eggulu. Okitegedde? Otambula. Kitegeeza time nnene no era twatwa nga bakawo ekinyonyi ne bakituma twala eri. Lola lyangambye nti abantu bedda olumu baatumanga njiibwa ne bagisibako akantu ku kugulu nekola ki? Ebyo nga nabiraba mu firimu. So kyaki yedda Roland nga tumaze ekyessimu sikiwa nti waaliwo amamotoka ndogoyi. Kitegeeza okutambuza enjiri kyabeeranga kizibu. Ekyaki yedda yalina internet, yalina WhatsApp. Naye kati gwe okimanyi Roland obeera wano n'osindika enjiri mu America. Webale. So tukkiriza nti bino ebintu ebipya bizze era n'omulaba abitaapingamu. Naye tetugenda kubidduka kubikozesa. Tulina okumanya tubikozesezza tutya. Kyova olaba wadde essimu ebeerako pornography, wadde ebeerako zi sayiti z'abafere, wadde ebeerako n'ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso, gwe ate ogikozesa kunoonya kigambo kya Katonda. N'ofuna ne Bayibuli ey'oku ssimu, wadde ate n'omulabe yakubisa Bayibuli ye. Kati ojja kwesanga ali mu mbeera z'obulabe. Ye Bayibuli gye yadawunloadinga yaani? Ya Sitaani. Gwe wadawunloadinga eya Katonda. Kati tulina kubeera nga tutegeera AI tugikozesezza tutya okupraising erinnya lya Katonda. Ko togenda gidduka nga wotadduka mmotoka nti eyakoze emmotoka yeba yakoze accident naye ate yeetwala omulambo okuziika. Otherwise twandigambye awo omusajja yafiiridde mu accident ya mmotoka katugwetikke. Nera obasanga bali mu meeting naye kati emmotoka inaatutwala n'aba ya ssente mmeka. Why? You can't live without it. So enjiri gye mukola ey'akabampaane banaye kino kya Sitaani mukikomye, kino kya gundi mukikomye.
njagala okujjukiza muganda wange nti ate kyoli mu kugobako abantu naawe okikozesa nga tomanyi. Eyo yonna AI. Tomanyi lulimi, you translate, simanyi ambaako, neekuddiza mu lulimi lw'otegeera AI. Kati awo oba ofuuse wa sitaani olw'okuba ogikozesezza. Nedda. AI si sitaani. Wabula agikozesa yaba owa sitaani oba owa Katonda. Kuba gwagiragira. Tinkolera kino ne kino ne kino. Nyambaako ku kino ne kino ne kino ne kino. Kyokka ate ekyewuunyisa munnange Roland, AI ezimu oteekamu nti nvumira, nkolerayo message envumira ono. Tewa egambo ebyo nedda. Tekola hate speech. Ye kiyita hate speech. Atezaagala, tezikola. Gwe teekamu awo muka AI kootera okukozesaako. Kale obadde tomanyi mbu AI. Naye genda mu ka ChatGPT kaako kali. Gwe teekamu ng'oyagala kubaako gw'ovuma. Mbwekolereyo ka message olabe. Oba ka ChatGPT ako katerekemu toyagala kugira bya bukaba olabe. Egenda kugamba nedda. Kyokka ate mwatu tulina abasumba agamba tokozesa AI ate n'avuma. So AI si sitaani nga mukyogera. AI is a tool that we can use. Tuba tugikozesezza bulungi okukola emirimu gy'Obwakatonda. Kubanga yagala gaana egenda kubeerawo. Oyagala toyagala.